ne Kwezi yeeyagala. Mama eno yambala n'amasuuti. Mwami Kwezi okuva wava ku baba n'akajiriro keeyongera. Obuze ku bantu baffe. Njobuze ku bantu Mwami Kwezi. Oli waddala. Ato ofuli sente zo zifunira mu budde. Ate dda Mwami Kwezi tuula wano. Anti wali basikulinga ddasebo ojja kunnengera n'eddasebo wano ojja kubondaba era ndi mu kamera mu mbere yatuse omusajja waffe wamulabye ani yenna Kasuku ate yabadde ki agenda ku baba bamusaye Kasuku agende kambabuulire omukisa gw'embwa si gwe gw'embuzi okuyita mu malagala osanga Kasuku ye ebyo byateredde kubanga nawulidde contract gye bamuwaddeko emyezi 6 gye bamusasudde kakati emyezi 6 bwe gina ggwako nkimanyi tajja kuddamu kufuna ssente yakomye ku mukaaga gwe bakola batya bansasulayo omwezi gumu miliyoni 2 era ezaddako banziramu ne bampayo emitwalo 4 ne baddamu kagamba emyezi 2 gye nafunayo waliwo twali tugenda mu Christmas n'okunongo waaye bakoze batya zeze emitwalo 4 ekulu bampa emitwalo 4 nga muteseza sente miliyoni 2 kati gwe obuzibu buvaawa jjukira bamala ebbanga tebakusasula nempulirawo nga musanga n'omuguwa bajja yankubira nako ngaakunoonya nkubira Kwezi takwata sebu mbwa ndi naye wano ati nafuuka maneja Kwezi ayagala sente ze sente z'abasajja yakazende sente z'abasajja nemugaka muku nze omu ku baasinga okukolera baba sente kubanga naleeta bakiraya nti ndoza nagikolera obukadde nga 36 obukadde nga 36 nafunanga commission era gwe nakomako namufuna naye wakati mu kwekalakaasa ebyemirembe tofuna kati lumu aleeta sente Nudin manager ali eri atudde sente agitadde wano abagamba musoke mukate commission wange mumumpe baga asoko oleete sente anti ngenze nazo bamukwatira ku gate Nurudini nansasula nenkwata sente nenzibawa kubanga nali maze ebbanga ddene bwe mbawa sente bagamba nti ate ziri mu banka simanya zikyakola biki nga banduyisa ate nga nze ndesikasi konza sente zizino zirina mubale zange muziteeke wali mbawe zino bwe kyabadima kugenda nazo nze semalikirwako ku sente kakati era nalina kirayanti wange namugamba nti toddamu kusasula kunanka ninze TV ngena jiwa sente zibeere nazo nali mugulako poloti namugamba nti kati gwe sente beera nazo nze ngenda kubasasula bali nintandika okubala emyezi gyange awo tamalewo yafiira kampuni ate nejjamu enta nga twakatambulako emyezi ena miliyoni 8 kati we najja ne banga nti sente Kwezi kampuni sente ne baga nti sente bazimpa dda kampuni temugibanja yamataka tete Kwezi sente konze nzinange mbabanja eri waliyo miliyoni 8 nsigala mbabanja ndo za miliyoni nga 10 ili ya wabiri ngembabanja n'olensonga eyo zirina zitutte ate nkyababanja awo twayawukanira era bali kunanyiga nnyo ne manya nti babadde tubagenda kunsasula yanyiga nnyo Kwezi atwala atya sente konze ekitegeeza tubadde wakunsasula gino 8 miliyoni olaba zikulumye walikyo tya kusiba ng'onsiba otyo leka nawe ng'omusiba otyo ate bamusasula nze Kwezi nange ebyo bikyankanga ogenda otya ne sente za kampuni omubbi bw'alimala okubba naye ne balyoka bamubba awo omanyire ate tewamubba watwala sente zo ate okumanya omusajja oyo muzibu twasayininga contract yagano giteekako omukono nze yange teyateekako kati gwali akuteeka tewali nze nateekako nzekka oyina sebagala ndi tewali contract bagenda kuseba atwala sente mubenyi bw'amagye anti baleeta obujulizi olowooza abantu baagala byolange tubebaza bantu bataddeko ne boarding Buganda bagijja ku map tulina obusuubi tuli mu kugobako tugenda kukola tutya banna leba ngambye bagisiza nasinkanye n'omukulu Gabunga abebika twekuŋŋanyiza naye batandise ogiteekako basoose teekako magulu naye tetugenda kaya katigendagenda ku nassa tugenda kola kuba ebipande buli omu ateeka eriko ate abebusooka tugenda gitwala
anti buli atuli okumpi tugenda kumutwala Yes. zirigenda okukola empya eziri ku gundi kuki Fetwamaze dda. olina omwana agira Lwaki muleka naffe tukole ezaffe tuziteekeko nga kuliko Buganda. tuzitunde Uganda tetugenda giteekamu. Bwe tumala ku Buganda mweri tuleekeko ekitiibwa kya Buganda kyavadde. twandifune omwana bambi n'akyanguye wali ku nassa Bakikole. bana aye naali wano atulaba ng'oli ku nassa kola nja kukusasula N'abali ebweru nga mwagala tukole mapu nga tuladdeko Uganda. Buganda tukikole tutya Yonna yegenda otwala byonna. Eno gye bagamba simanya bunyolo. Yonna Buganda. tubitutte kati era bagenda tukubira Maka tuteekemu ekitiibwa kya Buganda kyavadde. kyavadda kiwedde kakati mwe bankole simanya busoga Twabawambye. ku maapu empya gye tufulumye Mapu empya twabawambye. era ab'okunassa mwanguwe aye nno bazigule tuziteeke ku mmega Iye tugenda kukola nusu Bulaaya mitwalo 3. mitwalo 3 nga wefunira maapu yo nga Buganda yennene Yes. muve ku eno welcome to the show basebwe ne banjabo tubatizaako nnyo ku mukutu gwa Megatron Media tugamba ati obeera nga osubscribinga likinga ate obeere nga osharinga muzadde Megatron gemanya anti ne maama Kasuku wano wakuumye bubi Omwana yanyoomye. yali yagambako Omwana yanyoomye nani nabiwulira. agamba okola akanyomera ako Nabiwulira. yabiŋŋamba Oli yangamba Kasuku ajja kunyiiga. Akasuku tanyiiga Nangamba naye yali agenda nyigira ki? Yali kyagenda. Ekimunyiiza kubuuza Yali tayagala ndeete kanyomero. Naye na views zawe. tanabuuza abantu Eh. uyasenyi Mwasuze mutya mwasibye mutya leero Mande lunaku lulungi. Enkuba yatonye. Motoka yange bajooza. Sente tulina. Balina kye bambala. ate wali Sente bwerire. money is there we have money yes Mama ebyokunywa ate nga biwedde. nakagulidde naye mwali okanyodde mpola Naye munnange bamukyusiza lebo yaabo. onaani Crest. Naye maama bamuleetedde balayika bamuguziza ba China. bamukutemunyi Abachina bagala nedda bangambye yono Crest. ayagadde kuguza buguza Bannange omanyi angambye Crest kati bwati bwafuluma ow'obucupa. alabika Era ne testi yayo ya Crest kuba ze nya Crest. naye ogamba otya Namukasa Sigamba. weekend yabadde etya Weekend yabadde mbi alhamdulillah. Lwako amasannyalaze waffe gagenze. naye bafuna ekyegali Kedde Naye na kuba kuyomba yatonye. nabe waffe bonna. Taata waffe yatutawuluza. Muganda wange yatutte emotoka yange ne bagikalabula naye nyombye ne taata wange bwangambye kandabe we bakalabudde akantu kakati nagaa naye Namukasa. naye oyagala emmotoka yo senga obadde osobola okwebaka nayo mbuli ogiteeka wali naawe nodda wali Nze ntobyenyweze saagala amanyi gange. Nze buli kye nnina kati nze nkyetuusizaamu teri akyentuusizaamu. Buli kye nnina amasaaluni gange motoka yange ekintu kye nnina teri muntu yali waŋŋambako saaluuni emu eyokubiri nakola eyokubiri segamba nakola eyokubiri ey'abaami. ngenda kukugoba jako akati sente azijja nze nina ki mupulatima bwekirindi leero togenda ne maama wo mugenda sawa mmeka genda nga bukyali jamu munje gayasi jamu munje gaya tewekanga abantu bajjalowooza mugenda nkya soko ombulire tetugenda leetaba sente ogenda zikolamu moze wekumire ogula poloti wuyo ogenda fuuka taata ojja kweteka kunze Namukasa ne bwenfa bampisa mmanju. Namukasa oyogera kati bwotuukaako oserekamu Nsirika olumu bwemba nkoentukamukyega neddegalira muganda muli yali ayagala obaba yali kuki bade nze nno ngira ne ekyali kigambo kyaffe wagamba mama oyamu mama wange yalina abamuganda wo tekyakulira nawaffe nga kunaku ezo bwagenda mukyala abikiwa ebintu ng'abisomesa kale nekirowooza kiganda kyaffe nali njagala nkikubire poliisi bakikuba obukongovu eba n'abantu olimenti obeda twogererako onoboodi teekamu akantu obeda tuliko onoboodi teekayo kaka akafumitamu bannange mugobeddwa tugenda byeteekamu mubiteekemu simanyi alwana kyalo yaffe lwakuba eye terina aweza abasubscribe 10 baliwa bavuddewo okwata amasimu gaffe ne weeteekayo kankugjeyo
akwata amasimu kankujjeyo ayina ne baganda be kankujjeyo genda kulumbe oba wafiiriddwa abantu buli omu omusabe kusimu saako kusimu sebo yansabye kebera naawe kebera yakute simu yange kanjijjeyo kale oleka naawe tomulwana lwaki yeteekayo nga saamutaddeyo tomulwana muleke leka naawe kankujjeyo nze nja kweteerayo ono nankubira amasimu ag'olutente zitalina sente sosaya ino naye njiguddeko abatuwa sitole nga mwagala tubalwanire ku ntalo bw'oba tolina sente tonkubira musubscribe ate aniyo yakuba nina simu sijitiwa nnyo bange oba tomukwata 519 bw'aba mumanyi bambi awezezza ku bantu sibabe eyo ndala okay Kasuku musajjawo our guy my son your son yeah right now mukozi amawulire ago nasooka nengawulira ntambi yabiŋŋamba yaŋŋamba nenzija nembigamba nali njagala okola akanyomero ntukaleka naye gundi yatuyingirira noŋŋamba akanyomero kaleke neŋŋamba ani atuyingira waliwo yaŋŋambe nebaŋŋamba akanyomero kaleke ng'agenda wali ŋŋamba luli we babinyumiza ani yagamba mutukaleke waliwo yaŋŋamba kaleke for a meantime wandikageze nerumye olulimi naye lunnuma naye ekyo kyawedde genda mu maaso twogere kati ani yagambye nti kawonya olulimi wabula nakaguze emitwalo 5 ibadde binnuma nnyo bw'oba ne sente ojaja nsaasaanya nnyo kyobola tova kumpi wandiyekevu ndekanze oba omunnyo kale twerumanga amannyo olulimi edda nga bagamba yumuguzaamu n'amazzi agabuguma nga galimu omunnyo kati Kasuku agenda ku baba agenda kukolanga ne Bajjo Alfonso eyamutute Bajjo abonyeebonye nnyo bannange atutta abantu abo yagala abamwinterviewinga naye naye moze leero tetukwata Bajjo tetukwata muntu yenna tukole sheeno amasimu tugajjeko kuba kyemmanyi ekijja ewange si muntu nange agenda kunkubira Namukasa akaguudi badde bayate bazze tukwate tutulina kyetuvaamu Bajjo yakutte Kasuku n'amutwala ku baba yakwata Nuruddini n'akwata Kwezi gundi n'ava nayo nno yatwala n'omusajja waffe Kadima yavaayo nga tebamusasula Kadima gyali mukubire mukwano kubira Kadima nze bampadde ifu nze nawe munda bwe bankubidde nanga ne Kadima yavaayo yali amu ofiisi ayagala sente ze tebamuwa sente omusajja wange nga yali akola musajja waffe nze namugamba Kadima wamukubirako namugamba nemugaa tebagenda kusasula nze bali abantu mbamanyi tobamanyi contract tetuzirina Kasuku bamuwadde emyezi gye 6 ebamuwadde advance wa 6 nti ze yakomyeko oba naye yabaze kalyeyo kino amala aveeyo bagenda teekawo kamera naye ateekewo Kasuku nga wabaze naye abantu abo balaba nyinza n'okukaaba nze omanye wenyiga nkaaba management kubaffe bagenda ne baleeta omukazi kati omukazi we yajja n'akyankanaya buli kimu okimanyi nti omukazi oyo ava ku gundi ku derota kaakati si kugisuula yabba ani gwe ŋŋambye omukazi erinnya omukazi oyo yali akola ku baba mu marketing kakati wali akola mu baba mu marketing mu delta ku marketing kati olwagira bagenda okukebera ebitabo William akebera ng'asanga ng'ate sente z'obulango zituuka abagamba bale muteekeeyo akolanga gwe wakolanga olumu bale sente yajja leeta namu bagenda okukebera nga yakali oba miliyoni nga mmeka abamu ng'alina be yaffera alina be yaffera kati kye baakola omwana mugezi cheeke
Asooka agitwaleyo yagituteyo kama mifulu naye yagamba nti omukulu minisita yamuwa check yatuuka mu bbanga nebamugamba yabawusinga ne bagiwamba ne bagikubamu stepulingi oba yagiwamu empuuta nogiwamu empuuta esigala kiriya mukazi yamuwa omukazi oyo ayina be yafera kati bajja omanye kati delta omulyango gwayo bwe guti bw'oba mukama katonda akuyambye n'ofuluma mu gusooka n'ofuluma mu gwokubiri osobola oyita oba otyo n'oyita eno emmanju kati bajja bamunoonya yadduka emisinde enkondo yagiteeka mu mabeere yalina obugato bwe bwalinga bwambisi enkondo yagiteeka buba bumpi bwebuti nkugambye oli omukazi muyaayi baali bakikutte ati oba ndi yakibalira onalebo ate talina buzibu onalebo kye bamukola bamuwabya waliwo ababuli okunjaawo onalebo oyo twamukubira abatuwa sente zaffe naga bagenda bawa sente zamu nakati tebatuwanga sente zaffe onalebo oba amanyi batuwa tebatuwanga onalebo grace baliye ku mukwano tebatuwa sente zaffe mutuwe sente zaffe batuwayo akakadde kamu batuwayo miliyoni emu ne batugamba buli mwezi bagenda batuwanga sente zaffe naye tebaziteekako tugenda kubira looya manja sente zirabika ziri mu miliyoni 9 nedde susizaamuko contract yange yali ya miliyoni ogina contract ze byonna mbirina nina mu hard copy ne soft copy leka ndabe contract yange saagala oyogere ebigambo tuli bumu naye ate naawe okisussaamu kankulage nagisavinga mu document kanjikugire bajjo buli bwatutte yabonyeemu bajjo yabatwala naye twagala ku sente zaffe njagala sente zange ze ndi mulekwa sirina bange Mami Kwezi ye yafune gundi yafu yagala jimala ku muliro leka kyajingira wano esimu ye erya nnyo awo yo ye yababala aye bali tebaagala muwa sente ate nekinjinza ndinago nnyombe naye leero Bukwezi yatwala sente z'abasajja ne mugamba teyakola ate ekisooka ababanja naye alabika kyeyatwala kyekitono kati oyina buzibu ate milioni 2 mwezi nakolera nakola emyezi 24 bansasulako emyezi 2 nange nenesasulako emyezi 4 kati gwe tobanja abanja otuwaako mmeka kati kola kibuloka otuwaako mmeka wazifunye dda era oba oyinazo oyina otuweeko ziri ojjeyo nga kiri kiriya ogirabye contract yange leka ngisome gisome leka okusinziira wano omukozi Jenny Namukasa yali presenter ku Baba Television Uganda era nga bamuwa omulimu nga lumu April olunaku silwe lw'okulimba nagisaininga lwaggulu bakulimba baali bakulimba party ya sente gye njagala your commencing gross package will be wafunanga milioni 2 nazifuna byakoma mu mpapula naye okufa n'obutanyagwa njagala sente zange mwami Kwezi Moses Grace baliyeku n'ateekaka sayini njagala sente zange if they feel offended tugende mu court bwe bagamba nti badifaming yego mwami Kwezi nga tugenda mu court tulwanirire sente zange goze wafuna zimala bali ku mwavu musajja ayina sente kiraliwe wagamba nti omuntu bw'ova mu kifo nga tebakusasudde ogenda n'ebisiraani kati wuno agenze nabyo kati nange sigenda musasula njagala kopona rebu nange ntwala mu kooti njagala kwejjako bikibamba gwe sente zo tozaagala nze nange nzaagala my money because I worked for my money lwaki okusasula kutono nnyo awantu awo naye waliwo eyaŋŋamba mbu tewaali bulanga ate bo bandizijjeewo manyi basponsa bali ku kisho yange omanyi basponsa bali ku kisho yange walina ow'ettaka walina simanyaani twalina ne moviti twalina brands ennene ku kisho yange lwakuba bwe navaako yagwa naye Kasuku asangambye bamadde emyezi 6 nemugasooka ogumira awo yegendereze emyezi gyo 6 bwe giggwako bwe bati bannamuwa sente endala taddamu kkola naye abamu bagambe nti tivenze okuyimukayimukamu ngeyimuka ki
ayenze ne walabeko omuntu asobola ozuukiza omulambo kyebasobola okukola kati Kasuku agenda kola bwati wadde mulambo agenda fuwako perfume goonye bulungi abagenda gukuba empiso guleme kuwunya bagenda gufuuyira ng'owunamu akaloosaloosa naye wawunyawo akawoowo nze olaba Jenny Honorable simuinaako buzibu naye yakola ensobi oleeta ekikazi ekikazi olwatuuka tekimanyi TV anti kyava ku TV nekijja tomanyi TV anti yonna kyabba bonna nakyo nawali nno kibba bagambye mbu tekikansidde kireeta abasawo bagala tekikyali kikulu bakissa kati kyekikola sente ezimu ziyita ku ssimu kati olinawo olugambo lwaffe drive nze ninawo kifeesi yaŋŋambye bw'alina we yaleeta abasawo ne bakansira buli wamu mbwagobamu mizimu yeye muzimu yali tayagala kansira yeye muzimu nonoona TV ya muno kikazi ggwe I don't like that lady nze kyenjagala bampe sente zange owekitiibwa MP2B Jinja nkutuddeko Honorable Grace Balyeku abantu b'Ejjinja mumulabiranga ddala naye taata tusaba ku sente zaffe ffe babataasasula watukwasa omukyala atuwe sente zaffe naye omukyala tatuwa sente zaffe oba yazirya ffe tuli bamulekwa Honorable tasakola kintu ekyo oyo omukazi yalya sente zaffe omukazi yalya sente zaffe Honorable njagala olwanirira eddembe kuba twasayininga n'atugamba Parliament mulina olwanirira eddembe ly'abakozi lwanirira eddembe lyaffe abaali abakozi bannange bannange mpita wano saagala nkubira awoza gwe muzeeye bajjo teweetantala bajjo ne Petero temwetantala Peter ajja kukubira njagala essimu egenda okunkubira nga baŋŋamba akawunti yo gisindike naye baŋŋambye baagala kuzzaayo bali rede muteese ebyamaddala ayima obakunamidde Namukasa bakunamira ebiri Namukasa buli tegumala yongeramu oba egaalidde nze Namukasa nze ntambulira ku nkola ya busiraamu omuntu waakola musasule nga n'entuyo tezinnakala nze navanga ekawembe nga nkozesa transport omutwalo gumbuli kanako tulina okulya emmere gye batwaga yali tewooma nenzija n'enkola gwe n'otampa sente zange ate on a serious note waliwo ebyama bingi byennina byosirikidde bwe tunaabyogera bijja ku affectinga company bajja na kuwalirizibwa okujja ogiggala mukwate sente zaffe muzituwe kali akakadde omukyala teyatuwa sente akakadde ke baatuwa mu meeting ne bajja yali njogeza baatuwako miliyoni emu yali njogeza ate miliyoni emu eyo yalina ebisiraani manyi kye yankola nasulako emitwalo eti bajja yagamba omweko wagaana nze namuwaako kati bajja yatula atuwe sente zaffe ate ke batusabirako ekibulooga nze namuwa yalwana Isaac ate yafuna Isaac tebafuna okimanyi singa bajjo teyatulwanira tetwandifunye nze bajjo mwagala nnyo nange mwagala nnyo mwagala kuba kati olaba bajjo yogera n'omukazi nga yefudde omugezi naye omukazi oyo omulaba yawubya omusajja era omusajja kaali kitegeera mpaayo olunaku nkusinkane nkubulira ebi by'omukazi oyo Honorable nze kyenkusaba kimu mukwate sente zaffe muzituwe mu bulungi mu bulungi sente y'ekibi kuba twakola sente y'ekibi bannange twakola nze natuuka awo kibuyaga tayagamira nyimba toyinza gyetekkola oyagenda gyetikula bakikoleko naye ngenda kukyogerako Kwezi muyaayi Kwezi omulabe yagenda wa siponsa yenajjayo ezize ate yazituusa ate kati gwe tewalinayo siponsa kuba siponsa oli yamuleeta kati jjukira zaali brands nene nga tolinawo osobola muyita mabega osogamba kampuni enene bwetyo n'ogigamba nti genda sente ziwenze otwalayo gundi bagiyita batya eno gye basasuliramu jjukira kampani zezenene zaali zigaba ceeke ate jjukira ceeke ng'ebeerako ki tosobola checkinga out check ya muntu mulala ojukira nagamba nali nga sitegera bulungi bya check nga ngamba kwate check yangu naga tosobola checkinga out check ya mulala kwa account naye mutabani we yagudde mu bintu ki mpozi kyagenda ofuna era okimanyi nti bagenda settinga budget naye yesettinga okimanyi nti bano abakozi abalala abaliyo be bagenda okukafiiramu anti sente zaabwe zebalina Kasuku yagenda zifuna oba tusuwenge Kasuku ate akoze ali ku sente z'abantu tufune
nedda tuteese ne Kasuku atuweeko. Kasuku tuweeko. Ze bakuwadde tuweeko. Ssente zaffe tukaabe tuzikaabiremu amaziga. Kasuku kale naye naagaana otuwaako. Kasuku ali mu ssente zaffe ezo ssente ffe twazikola ye tannakola. Kasuku kwata ssente zaffe ozituwe obwanga tubuddize Kasuku lwaki yakkiriza abantu bangi bazze mu inbox yange bwe nabyogeddeko nabo nga baagala ssente zaabwe bamedi bagenda ne ku poliisi but they didn't get help. Bali tebakola bulungi Mose omukozi bwe batakola bulungi gwenga nannyini kampani olina right okumuwummuza kuba nze ndaba media house nyingi sipaka teyawummuza momo 19 n'emugoba nga tebasobola musasula. Yes, the moment you see wakawo tali productive tomufunamu. By the way neddembe FM yenye dembe ogiraba ensonga lwaki yagoba bano bonna ne bagoba yali tekyayingiza kimala negamba nti bano abakozi akola ku TV olina kubanga osobola okukola ku radio. That's why bakwata abakozi ba radio bonna ba TV bonna be bali eno semanya bano bakimu semanya bano bandi bonna ate bajononera ddala bannange. Ani kati wali bati bakyasobola bano abakozi okimanyi nti bano abakozi balinga milioni 3-2 nga station tiziyingiza kati nga show ndowooza ekola ssente yali Talk and Talk waliwo ne morning show yali tekola leka yali tekola bulungi kuba Talk and Talk yali y'amaanyi nnyo sobola kuŋŋamba nti TV radio morning show ya Double K Kasuku Kayima Kalibala. Kasuku yali aleeta abantu nga Kasuku lwatakoze abantu tebabeerako. Kyogamba Kayima taleeta ba. Aleeta bameka naawe. Ne Kayima lwaki takolayo mudaala n'akola emirimu emirala. Ali ku gundi ali ku ki? Akola ku Spark kati. Akola ki? Akola show Ibra gye yalinga akola. Wagirabye. Sijiraba nze nalaba balanga nzisa TV ze Uganda naawe. Nze nange byannema neddira ku Ziwaludi nerabira Radda Muhani. Nze nsasula DSTV yange kasanda bw'omupiira kiba kimala. Mangala Kishimi, Twist of Fate, byannerabira Broken Heart. Kasuku ye agenda kufunamu. Ne TV terina kyegenda kufunamu. Kasuku agenda kufuna views. Agenda kufunamu. Agenda setting. Era loni tandika otambula n'ebijaketi mugenda tandika college. Anti esho yabajjoba nange etagalidde ate nnyini yaja omuntu eyali agisobola omuntu yali ogwo ate nnyini yajagala yasooka nakonvinsinga Kadima ngenda kutwala omukulu nze mutegeerera Kadima si yabadde akola naye abadde akola n'oli yali ayagala Kadima yaba agituulamu Kadima's good aika oba waliwo bikina ate Kadima ne bamuteeka eri bamuteeka mu morning show tesobola kuvaayo kati kasagundi yagivaamu kasita mwavaamu ba Simon Muyanga Simon yali akola bulungi ne Kungu ne kati olaba abakozi abalimu bakiboggwe era ogenda olaba Path Simon gyaliko Adamu Kungu they are well off kati naffe olaba gye tuli tweyagala naye sometimes nalingenda funa gundi abasawo bali baŋŋamba n'ensonyiwa ebooda egenda kundwaza amawuggwe olidde oli mulwadde anti nali ku booda walwalina nayo nalwalina naye amawuggwe naye wakyeba kwa ssente zo bwe nadda mu mirimu gyaffe egy'okuyiriba nvuga ali yakawundu ne Kwezi yeeyagala mama eno yambala n'amasuuti mwami Kwezi okuva wava ku babala akagirira okweyongera obuze ku bantu baffe njobuze ku bantu mwami Kwezi oli waddala ate sente zo zifunira mu budde ate dda mwami Kwezi tuula wano nedda ssebo ojja kunnengera nedda ssebo wano ojja kuba ondaba era ndi mu kamera embeera yatuusewo omusajja waffe wamulabye ani yenna Kasuku ate yabadde ki agenda ku baba bamusayi Kasuku agende kambabuulire omukisa gw'embwa si gwe gw'embuzi okuyita mu malagala osanga nga Kasuku ye ebyo byateredde kubanga nawulidde contract gye bamuwaddeko emyezi 6 gye bamusasudde kakati emyezi 6 bwe gina ggwako nkimanyi tajja kuddamu kufuna ssente yakomye ku mukaaga gwe bakola batya bansasulayo omwezi gumu milioni 2 era ezaddako banziramu ne bampayo emitwalo 4 ne baddamu
kama emyezi ebiri gye waliwo nafunayo twali tugenda mu Christmas nonko waayi bakoze batya zeze emitwalo 4 ekulu bampa emitwalo 4 nga mutyasiza sente miliyoni 2 kati gwobuzibu buvaawa jjukira bamala ebbanga tebakusasula nempulirawo nga musiŋŋaana omuguwa bajja yankubira nako ngaako noonya nkubira Kwezi takwata sebu mbwa ndi naye wano andi nafuuka maneja Kwezi ayagala sente ze sente z'abasajja yagaza ne sente z'abasajja nemugaka mukuwe nze omu ku baasinga okukolera baba sente nnyo kubanga naleeta bakiraya nti ndoza nagikolera obukadde nga 36 obukadde nga 36 nafunanga commission era gwe nakomako namufuna naye wakati mu kwekalakaasa ebyemirembe tofuna kati lumu nabeeranga nazo mu nsawo lumu aleeta sente nudini manager ali eri atudde sente agitadde wano abagamba musooke mukate commission wange mumumpe baga asooka oleete sente anti ngenze nazo bamukwatira ku geeti n'oludini nansasula nenkwata sente nenzibawa kubanga nali maze ebbanga ddene bwe mbawa sente bagamba nti ate ziri mu banka simanya zikyakola biki nga banduyisa ate nga nze ndesikaasi konza sente zizino zirina mubale zange muziteeke wali mbawe zino bwe kyabalema kwegenda nazo nze semalikirwako ku sente kakati era nalina kirayanti wange namugamba nti toddamu kusasula kunanka ninze TV ngenagiwa sente gwe sente zibeere nazo nali mugulako poloti namugamba nti kati gwe sente beera nazo nze ngenda kubasasula bali nintandika okubala emyezi gyange awo tamalewo yafiira kampuni ate nejjamu enta nga twakatambulako emyezi 4 miliyoni 8 kati bwe najja ne baga nti sente Kwezi kampuni sente ne baga nti sente bazimpa dda kampuni temugibanja eyamataka tetebe Kwezi sente konze nze nange mbabanja eri waliyo miliyoni 8 nsigala mbabanja ndoza miliyoni nga 10 ili oba 2 ngembabanja n'olwensonga eyo zirina zitutte ate nkyababanja awo twayawukanira era bali kunanyiga nnyo ne manya nti babadde tubagenda kunsasula yanyiga nnyo Kwezi atwala atya sente konze ekitegeeza tubadde wakunsasula dino 8 miliyoni olaba zikulumye walikyo kyakusiba ng'onsiba otya ng'omusiba otya ate bamusasula nze Kwezi nange ebyo bikyankanga ogenda otya ne sente za kampuni omubbi bw'alimala okubba naye ne balyoka bamubba awo omanyire ate tewamubba nze nesasula watwala sente zo ate okumanya omusajja oyo omuzibu twasayininga contract yagano giteekako omukono nze yange teyateekako kati gwani yakuteekako tewali nze nateekako nzekka olina sebagalandi tewali contract bagenda kusiba atwala sente mubenyi bw'amagye anti baleeta obujulizi natwala sente ate mwami Kwezi olina ate ekyokubiri nze nina obujulizi obulaga nti nali nkolako wabakolera ID njirina shows ezagenda ku YouTube konna kweziri nabakolera naye bobanda era nagamba balyeku bwoba ogamba nti nno nze obadde onsasula tugende mu kitabo kyo ndage we mbadde nsayininga okufuna omusaala nasayiningako emyezi 2 kakati ndaga awala we nasayininga kati Kasuku yagenze omuwa bubaka ki Kasuku ye kagenda akirozeeko naye akiwulire nayogeddeko naye naŋŋamba emyezi 6 yagirina era agenda kukola bulungi nnyo nedda Kasuku kagende nze oyo omwami mumanyi nange nali sinaba kutandika basooka kunsimba miliyoni zakweyozaako nfuufu ne Kasuku naye bamusise basasuddeko emyezi 6 ndowooza byanaavaalaavaala awo kwagenda okoma bamuteza akagundi akanyeebwa obadde mu industry ey'amawulire kuba mmwe bantu betutunulira ntuga bannaye mwami Kwezi ali well established mawulire kyekitawanya TV emisolo mingi TV ezo zisasula emisolo kumpi obukadde 5 buli mwezi gavumenti singa ekendeza ku misolo gyejja ku TV abantu bandibadde basasula naye omuntu okusasula obukadde 5 ku TV kati jjukira basasula Sigineti ne basasula bano ba Star Times simanya ba Go TV nasasula omulongoti nasasula biki bagenda okuvaayo nga sente zonna zigweredde mwami Kwezi manager wa TV we manja sente zange mukama wange nangamba nti TV olabako obulangu
mwakola mmeka naye nga nasayininga nga presenter nsobola mudda mungi oyo yennyini yataba namagezi mukamawo gwe tuli sales executive wabeerawo department ya marketing wagisayiningako department eri yeremereddwa bwogugwa ogukoze marketing erina kutunda gwe kyoproducinga bwe balaba nga toproducinga bulungi bakuwummuza bagambe nti kitutunda ekikyo kiganye bakuyimirize bakusasula omusaala gwogende nze nakolera biiti navayo sibanja nakolera super navayo sibanja ezukudi zikikola zitya bayina omutima ogisasula bangamba nakasazaawo neeri gundi basasula abakozi basasula bulungi nze kubanga nze station zenakasasula zenakakolera radio stations super beat okujjako top radio baaba nayo nakakongo baba ngamba dabo nabo tebasasula buli avaayo nze kyenebaza genda mu bujasi mwogeza ku poliisi awo kyenebaza katonda nti naye gye natandikira nenjiga ebyo nengisonyiwa neŋŋamba kasita mwanjigiriza nananaagirirako ku tv yammwe radio yammwe musumba sennyonga nemuleka naye biti yanazaako ennaku dembe sente zaayo zaali zeekulula nakoleyo omwaka gumu naye nazifuna zonna navayo sibanja muyinza okumala emyezi ebiri nga temufunye era emmotoka yange leyasooka okusikirako ku ddembe nalina prado yasika mukyala wange najja nansabira twali tugenda kusuubula mu tawuni najja nagikwatako nasaba mukama mpe ekisanve ku ddembe fm mukyala wange yasaba esaala yali azze n'obukadde 5 nga tugenda kusuubula naye yasooka kunsabira nagamba mukama akutemere ekkubo ove ku ddembe fm ogende ku radio endala ekusasula nengenda ku supa nenjola esaala ya mukyala wange bulungi nnyo sematimba sikakasa nti waliwo yali yavudde ku supa nga tasasuddwa anti sematimba yekyakola omukozi waba tamusobola amugoba kubaka tisaawe bakola ku makya ne bakuba endongo paka ku 10 ate sematimba nga 28 ng'omusaala gwo gye guli ennaku z'omwezi 10 osobola okusaba advance kati mwami Kwezi nga tugenzeko katono wali mutwali buzibu buvaawo awantu ani yalemesanga okusasula abakozi ono omukazi gwe yaleeta ani oba bano abamuwa amagezi onalebo yennyini muzibu atya akisooka mulimba kasita bizinesi ogiteekamu obulimba nga toli wa mazima tesobola kutambula gundi mubuulire nti sijja kusobola ategeere naffe tuli bantu nze natuuka n'obasalirako omusaala ne bagamba bampe haafu ne haafu yabalema kabakamu mmeka miliyoni 2 n'ogamba akati akamu mukaleke mumpengayo kamu ntambulizaawo mpolampola nga bwenkola n'emirimu gyange emirala just kubayamba buyambi nagala okulanga nabyo biganye tamale bwe yafa n'amaanyi ne ganzigweramu ddala neŋŋamba kanneetambulye sirina kyenkola wano nenvaayo kati ndya akanyama empuuta njugulira mbudde abaana bange basomera mbudde nze sivaawo nga mmanja ate kati lwaki mba kyekiba kyandeeta muddeeyo mubanje sente zammwe mwakola nansobize sifuluma kizimbe nga nkyabanja balina mukwano gwaffe gwe bakubirayo ne bamuleetera poliisi n'alinya abo basaagana muliro nze tosobola kuvaayo nga mmanja era nafuluma office bulungi nnyo nga ndalimba ne mugamba nti miliyoni 8 ezo zote mujja zifuna kyemusobola kyonna mukikole muli connected nange ndi connected bwe tunaatuuka tujja kutuukawo mumbuulire oba eno kyali organization gye nali nkolera etasasula misaala akasente kaakagundi media house ziba tezinasasulira abakozi NSSF ebya NSSF nawe baba tebisobola okimanyi baba ku pension waffe kati yeffe kogenda olaba omukadde batemangako sente ze NSSF naye nga tetulina NSSF sente zaffe zigenda beddaabulula ezo zaali zibayamba nti omusajja mulimba ono omukazi yeeta alina buzibu gwe yaleeta ate oyo ye mulimba asinga omukazi mubbi si mubbi naye mulimba alimba nnyo tayogera kintu mu bigambo 10 haafu y'ekigambo kimu yayinza okuba entuufu kati Kasuku yagenze bigambo ki byomusibirira agenda akole emyezi 6 bwegiggwa bwatuuka mu myezi 5 abasabe bongere omukaaga omulala nga wali wakyaliyo abanga nyuma ya mupangisa tekayo security kati bwe banasasula emyezi bwe banatuuka mu myezi 5 bongere omukaaga bwe banalemererwa abaweeyo ka provision kamu yena yabalozeeko emyezi 6 agimaleko bw'aliraba bamuwadde sente
nange ndi nawe muwongerezaako mwongerezaako Kasuku ogenda mu ndi muwongerezaako mwami Kwezi kubanga nkimanyi tebajja zimuwa nkimanyi tebajja zimuwa wakati awantu awo twakulirawo okumala ebbanga fenekoleyo emyaka emeka kuba ate gwe wakulira ndowooza omwaka emyaka 2 jawera nze zirabika esatu giwera Moses emyaka 2 naye jawera kati gwe tewalekayo bbanja lyonna basonyiwa nalirekayo naye nze nakibala neŋŋamba nti kasita nfunyemu poloti ejja kummala zireko zibasonyiwe kati ziribwa zireka nazireka ne bwe tugamba nti tugenda lwanirira ssente gwe tojja nze sibanja kati otuwa amagezi kifa mwe mugende mu banje mukole kyonna ekisoboka musobola obatwala mu wujja musobola obatwala mu kitongole ekivunanyizibwa ku bakozi musobola obatwala mu NSSF gye batasasula tubagambako bagamba balina abanene ate kiki kye banaabakola mwami Kwezi tomanyi nti nyini TV alimu abanene ongambire ku mwami Kwezi bagamba mu mafi mbusimanyi anyanyiriza mu mafiya mwe banabakwata nze mujja kuŋŋamba tebajja bakwata mwami Kwezi omusajja mbu mafiya bagamba tuli bamaani Lero bino ebiyaye tuyambe tufuna sente zendi mulekwa Kasuku kati gwe tukabira Kasuku ali ku sente zaffe zaalya agenda kukola ezo sente zaffe enkadde tumuleke nabona agenda lozaako ono abatwalayo Alfonso alina busibuzi buki bajjo musajja akuwadde omulimu yagoba yaleeta yabagoba gwani yakuleeta nze bajjo yandi atwala Nurudini bajjo bajja alina shares mu bajja abala alina abantu baabalira naga nti ogundi ono asobola naye bali bennyini baabawa be batasobola basasula bajjo talina buyaayi nnyo era bajjo wagamba nkubira saawa 2 weebale nnyo era omulaba oba bajjo si muyaayi olwo omulimu gw'ebusoga gwe yali afuna bajjo jaba mu bintu akuleetera omugagga namukwaza omugagga yeesiruwaza kakati nze nkola ebusoga nkola ne bajjo bajjo yantwala era yababalira nabaga nti eno puroguramu Kwezi yekka yagisobola kakati omugagga yamanyi oba yeesiruwaza oba teyeesiruwaza ani yakubalira size yagamba bajjo ate zimanyi nze bajjo yaŋŋamba ani asobola otuula mu sheenu naŋŋamba Nurudini oba ndemuga Kwezi Nurudini mulangira takeera talina buddo ne mugamba mwami Kwezi anaakola muga naakuluzaako tokola ndi wabulabe nnyo era toseguka sibanja basasula naye mwezi gumu paguti ne gumala gumisinga awo nga kiwera nga bamanye pera n'entula mwami Kwezi kusente ng'otabuka ze zandeeta mu Kampala nandibadde ewaffe Kasanda kale bajuzi nasigayi bati omugagga oyo gwe yakolagana naye ne mwami Kwezi tuyambe baŋŋamba mukyaze ku Busoga Royal Radio neŋŋaana talina yiye nogana baŋŋamba agenda kwesimbawo oba yesimbawo nezisimba naye kati ojja otya ku bwemupinga abantu bakubanja naye mwami Kwezi batuwa sente zaffe omusajja olumu kanze njiba njagala omusonyiwa omusajja oyo yatuleeta okwegatta awantu awo nze naawe anti rabayo kasooke nkubuulire nze nali simanyi nnyo Nurudini nakoma mulaba kubukedde nali ngenze bino ebigundi mujje mukole simaye balondemu asinga wenasooka omulaba maaso ku maaso kati nasika Nurudini ku baba nensinkana Namukasa nensinkana mwami Kwezi gye nalabira ennyo bajjo that's why nze olumu musonyiwa ne mugamba wamali ate ekyokubiri olina sente olina nedda nze njagala sente zange leeta mujje ekangajjeko nze njagala sente zange naye nga mwami Kwezi weebale Kasuku omwadde amagezi amalungi naye omanyi kyamugambye esinza okunyumira bwagere nga giweddeyo wasigaddeyo gumu kabadde kanzisi naye nze musonyiye muleke kale kukolera ekyo muleke njagala kola kukyusa motoka yange nedda kakikole ku lwange bambi sisobola ne mutamani wo Kasuku bamwadde omulemu yali enzise mose mpewo obulumi mbulaba webale kati kambe nga akukyaza ennaku gye wayitamu ku baba ngenda kukukyaza tubalina n'amawulire ge bampadde gatya mukizaawadde kyo bakisasula lwaki mukirina omukulu akisuuba kisalifa zaawadde kino ekyamabina ekyebihiipu
ate kirimba ekyo omanyi nekyo ekyana ekyo Zawadi ongambe bakola batya Zawadi nze waliwo yampadde olugambo lwe nze nina yampa Zawadi yennyini oyo yampa information before nga tetunnavaayo waliwo omukulu eyali amugira nampeereza ne message namuga kyansange booti omukulu ali eyo kati nze nina waliwo n'omuwala yali akola awo netulina ebyama bituli ate ne voice note ekiri awo bali bamuleeteze era audio nziina nina n'akatambi naye bampe sente zange nedda katonda zaali nteekateeka nga tulina osisinkana abantu bali mumpe sente zange mumpe sente zange ate ekijja si muntu tujja kugenda mu kooti tugenda basu njagala nze sente zange ono bajja kukubira you know you guys sente zange sirina buzibu you know you guys I'm not easy we need our money temututiisatiisa we worked for our money temututiisatiisa okuzaalibwa kumu kufa kumu bagenda tukola ki ayo omuntu yenna ankubira simanya mwogedde ebigambo nja kuwemula nja kuwemula omuntu nze kyenjagala mpaako miliyoni emu ne bagala bagenda ate otulabe mpola nkugambye n'endagaano ngiyina momo yampa endagaano eyo endagaano ngiyina nga tugikola n'oyo omukazi ng'agamba tukwaddeko miliyoni emu nevery month tugenda nga kuterayo sente wenakuba essimu nga takwata bajjo naŋŋamba muleke kaakati give us our money. Give us our money. We worked for that money. Yes, of course. Journalism is not a crime. Bambi gundi yatulwanirako. No, owawujja kyali wange. Bule, bambi. Abule tabisobola. Edda gabjera bule yatulwanirirako abo. Omuntu ayinza otuyamba. Gundi owawujja. Gundi nene utugenda kweyamba. Lwaki yatuyamba? Ate yagenda tuyamba. February zaffe zeyamba. So tukyali ku ebyo yo Buganda tugenda giza ku map egenda kuddako era teri kye tutagenda mutuwemu ennaku nga 3 Buganda egenda beera ku map nina omwana gwe nkolagana naye awo ku gundi kuki ye gundi ye musumba wa gundi wanuupu akufaananidde bubi alina n'omuwala amufaanana mubawalawo amuwalawo afaanana atyo bigambo nga bingi afaanana akamese nabamufumba sajja mukakamu nalabye gundi bane abaagala mwena maapu za Uganda ebigundi ngenda bikubisa kati batuwemu ennaku mmeka batuwemu ennaku 2 zigenda zifulumye ali Buganda tujagala ku baba ye waki bagijjako beekeziwaza mbu yabadde sikeeki sikeeki eraga kiri kyoleeta sikeeki eraga kyoleeta ne muddamu gijjako ngenda kukolawo akatiisa bipapula mugezi nnyo mugezi naye tebasobola mugezi nnyo Uganda tebawa nnyo basiru wakibaganye tebakyaddamu kuwa basiru nalukola wakibaganye omulayizi omukulu yagambye mbu tewaliwo funds neneebuuza mbu funds ezigazeetinga abantu neneebuuza lwaki bateeka by elections nga tebalina sente zinalayiza kubanga we muva mu kalulu next step is what kulayira andi olaba kyetugenda okukola tebakaaya nali bagamba tebalina sente tugenda kufuna maseeka tulina seeka kiti tumulina akwate kulani nalukoola ekyomukisa omulungi bajeti y'okulya ali off tuli mu kisiibo ate kabi kali mukulwa ekisiibo kiggwako wiiki nalukoola alina abakazi bameka bakyala be mbaagala bonna badde emabega seeka kiti wano oba tebalina kifo mwe balayirira njabbawa newaffe wagazi njabbawa tusobola batwala ku muzikiti gwa Bahari ebyo bebebuzaabuza okulayiza nalukoola ne Farida asiiba ono gwe bakuba akago ali emmere ye tosobola kuŋŋamba nti bakuba omusajja eyabakubira ddala bwe batyo
akola nsobi okulya ali emmere ye akola nsobi obutalya mulimu ebintu ebimu byokola n'ogamba singa kandi emmere yange kuba kati olaba kana akalwa omusajja yakawangula mumutawaanya mudde eno mudde eri nze kasa nawulira nga bagamba nalukoola kye baba bakola onalebo nalukoola kankateekeko tukuŋŋaane ku mbogo seeka waffe kiti ayingirewo ye waali omukulu alayiza waali kyekirala ekyetagisa yani aba alayiza owa electoral commission naye alina obbaawo bamuteeke mu droni ya nup bamutwale wali kimafiya kiraga alayiza omukulu ekyagenda ateeseza bajeti gye baagala yaki bagenda kufasilitetinga vane kukyofacilitate bw'okola by elections muba mulina omanya tugenda funa omuwanguzi alina okukola ki okulayira kyova olaba baali bagamba waliwo abali bagala olonda aba LC electoral commission nega ati balina sente zigenda kukalulu netusooka tukireka because bagamba tebalina ne bwe baba bakkiriza nti tugende mu by elections ate mugamba temulina sente zirayiza kambuuze senga owanare munambe yawangula senga talayiranga omusajja mwamukuba embooko omusajja nemwagala okubba akalulu nemusika ku booda adawe yaneerabika yali ya Liverpool awagira Liverpool nanti Liverpool naye mumyufu kaali wano ka Liverpool naye nga ya Liverpool kwaliko ekigambo sala naye omusajja alayire simanyi lwaki mutaddewo embeera muleke nammwe yakola ki naye bino ebintu bitulagako kijjaho nti omwaka ogujja ekijja si muntu naye bagenda kuba abantu embooko mufumbirwe nga bukyali mwegatte mangu aye mudde mu byalo kuba kati ekibuga kikaye tutuusa obuntu obukoleranga ewaka nga nkukubira simu ensonga oziraba kwata ebibyo nange nkwate ebyange tubigatte awo we tuli naye nalukoola mwagala alayidde Mose kiringa kiri ekintu kye bakoze kiringa omuntu n'otwala omwana mu ddwaliro ne bamala ne bakusaba sente n'ogamba sirina sente bw'otwala omuntu mu ddwaliro that means olina osasula kiri otegese by elections by all means okimanyi ekizireeseza twagala funa muwanguzi agenda kati kambuuze omanyi bateekawo ebbanga zibuze abantu beekawempe tuwesonde sente yeno by election esoose lwaki ziri zonna abalayira ono n'atalayira mulekera mu omusajja alayire baba mu bintu by'ekisiru nze ndi munyiivu nnyo nange ndi munyiivu naye abantu b'embogo tukuŋŋaane ku muzikiti seeka kiti waali bafune kurani weeri bafunewawo drone emu bagende ku electoral commission bajjeyo alayiza gyabadde agaanidde bamale bamuzi ate baagala bagambe sente z'amafuta twagala katinga mba mwagala oba tayagala layiza ampe ebigambo byakozesa mu kulayira mumpe ebigambo byakozesa mu kulayira ze mulayize akabe kale nako kannuma bannaye musiibe bulungi mwera nzijukidde sente yange nga nakeeranga mumpe sente yange kati nzuuno ntandise kuyiiyayiiya ngenda kukola maapu ya Uganda kuteekako Buganda naye tugenda kukubira mwana kibannange ne kati enkya tuleetera oya enkya tugenda baleetera looya